Okitegedde Emeeme ye jamu Omwoyo ye gufulumya wabweru ye guteeka ku stage ey'okuna nga tegunnafuluma wabweru awo njagala twetegerewo bulungi omwoyo emmeeme etandika omwoyo batandika okugujjamu bagugirayo eri ku bigere bagugirayo eri ku bigere omwoyo gwekweka bwe gutyo omubiri ne gubeera mu nsonda eyo gubeera buli wamu wonna atandikira mu kagere kannasu nga gufuluma guviirayo beeguti eri mu bigere era ojja olaba omuntu ng'afa okitegedde gana amagulu otuuka ekiseera ng'olaba tegakyatambula tasobola kusitula kigere n'akizza eno tasobola kusitula kigere n'akizzawa tegeeza omwoyo bagujje nga batandika okugusika bitundu era gwe obeera n'omuntu ng'afa ng'omubadde kumpi ng'omulaba agenda tandika okutegera eno waggulu waba akyasobola okwogera mugambe ekigambo kimu weenenye omwoyo wansi guba gwavaayo guba batandise gusika okitegedde w'omulaba amagulu nga tegakyadde eno n'omulaba eno nga tegakyadde eno tandikirawo kutya abatontiisa nkubuulidde mazima kuba bino ebintu ate osanyalala ki ng'oli ku ndiri nga siri ku ndiri atuli kubali abafa okitegedde tuli ku oli omuntu osanyalalamu n'ensira okugulu nga sikuwulira w'oba ositula omugulu nga toguwulira omugulu ogusanyaladde wogukoona booti wabeerawo obukwa obusanyalaze totubuzaabuza guli oba ogulaba nga tosobola na tubaniriza mu kanyomero kaffe kano ak'okubiri nkyali ne Mr. Emma omusajja omugave wali nnyo okusosootolera gwe ssebo ky'obadde tomanyi oba byolabako mu bulamu obwa bulijjo ng'obuusa amaaso nkyali omuweerezaawo BOAZ oba kaberenge okuviira ddala mu kaberenge media twekuumireko subscribing ku channel yaffe eri ku YouTube okwo bw'otuukako oteekamu kaberenge media ate era ne ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tukomyewo bwe twakomye mu katundu kaffe twalabye nga twogedde ku mubiri era omubiri twagutegedde naye omubiri ebintu ebikola omubiri waliyo omwoyo ne wabeerayo ne spirit ebintu ebikola omuntu yes waliyo omubiri waliyo spirit waliyo ne soul tukomyewo mu kanyomero kaffe kano nga tugenda kwogera ku soul and spirit Mr. Emma nkwaniriza nate nange bentyo naye njagala akantu kano kagattengako omugave guno omubiri ogulaba twabadde twogerako yali omukyala Namagembe Aisha n'omugenzi Mutyaba Lawrenceyo be bakola kino ekibiri wontunulira olabira ddala Mutyaba omugenzi nze ndi musajja muganda Katonda teyakola nsobi kumpita muganda uli wankubadde ndi mukkiriza ndi musajja muganda okkiririza mbuganda era nzikiririza mu mubiri gwange gye gwava obyonoonye nedda kitegeeza toyagala buwanga bwo okireeta bulala kalikya kyawukana nnyo n'obulogo kalikyange teriimu bulogo asogedde bulogo nzikiriza mu buwanga bwange buwanga bwoti oli muganda era oli mugave ekyo kirungi nnyo okatereezezza omuganda omugave ate nga mukkiriza kale omugave omusajja omuganda ate nga mukkiriza webale nsanyusa okulaba nange bentyo ndowooza onterezezaamu okitereezezza bulungi sikyakiddira ndisoosa mugave nga sinateekako bya Emma yesebo Emma ndiyeeta okwongera okukatiza nti oli muki mukkiriza yesebo tukomyewo mu kanyomero kaffe kano we walese omulabi wo omulungi ennyo wamulese mu kanyomero akagamba nti amanyi omwoyo ne spirit wakuba spirit ekintu ekimbuzabuzaamu n'omuzimu kale kanjogere bwenti kuba spirit ebeera mmeeme emmeeme amala kufa emmeeme neefuuka omuzimu kati nyinyonyole nnyo ku mmeeme saagala tugende mu kufa saagala osune neyiika abantu baffe saagala obawe gundi njagala tunagenda mu kufa kube kufa yesebo kati wano tuli ku mubiri omwoyo n'emmeeme tugendeko mwoyo n'emmeeme kansooke nkubuulire ku mmeeme omanye ebintu bino twagala nnyo nga tulina gye tubijja nze saagala osomese nzezekka yesebo njagala osomese abantu abo abatulaba njagala n'atulaba eyamanye ebintu bino kyetaaga nnyo ne tubitegeera mu ntegeera ennuŋŋamu
Paulo mu Basessalonike ekisooka Paulo mutume 5:23 yagamba nti bannange nsaba nnyo Katonda aw'eddembe okiwulira abakuume nga muli batukuvu akuuma omubiri gwammwe omwoyo gwammwe n'emmeeme yammwe okitegedde nga bitukuvu paka Kristo waalidda. Okirabye nti Bayibuli ekimanyi nti waliyo omubiri waliyo emmeeme waliyo n'omwoyo. Kandi Bayibuli yesinga okwogera Katonda. Ekyo kiweewaawo webale kategeera yere mwogerako nnyo buli kyekola kyonna kyekuusa Katonda. Yesebo kati lwaki teyogere Katonda mu mubiri omwoyo n'emmeeme weewaawo kati tugenda ku kigambo mmeeme. Emmeeme yo wooba ogyetegereza n'ogiraba emmeeme kyeki. Era leero njagala otegeere emmeeme Katonda yagiteekawo lwaki spirit. Ekintu ekyo kigenda kunsanyusa nnyo. Emmeeme egenda kuyamba Katonda ku ssaawa ye ey'okufa efulumye omwoyo gwo. Sikitegedde kanka kuddiremu. Sikitegedde emmeeme spirit yesebo egenda kuyamba ku Katonda efulumye omwoyo gwo gukufulume wabweru ku ssaawa ye ey'okufa. Eyo gye tudda. Obadde oŋŋambye nkunnyonnyola emmeeme kyeki kati nkyakunnyonnyola emmeeme byekola. Emmeeme ina mugaso ki mu mubiri? Ye kankubuulire ekisooka. Emmeeme spirit yagamba Katonda nti yagamba mu kitalo ekitukuvu nti Katonda mu mmeeme okitegedde our God is spirit and those people who worship God they are supposed to worship him in spirit and truth. Bayina kumusinza mu luganda olutuufu mu mmeeme ne mazima. Tetwagala tukozese kigambo mu truth and spirit. Yeah, they're supposed to worship him in spirit and truth. Kati gwe emmeeme eyo oba spirit yo yengeri yokka gy'osobola okwogera n'omutonzi wo. Emmeeme yesebo emmeeme yefumiitiriza. Emmeeme tefumiitirizangako. Bino bye twagala tutereeze olw'ensonga bitubuzaabuza nnyo mu Luganda. Emmeeme ye spirit. Spirit ekola ebintu bibiri byokka. Omanyi buli woyogera ku mmeeme gw'oyina emmeeme gy'oyogera. Ffe tulina ekizibu kimu ng'abasajja Abaganda. Kirungi oli Muganda. Waliyo emmeeme obulwadde. Yesebo nakutegedde dda. Kati n'emmeeme gye nagambye oba enkubira oba empuli kugamba simanyi bwe neza kirowooza. Emmeeme kiganyi nembeera mulingani kiki ekyo yemmeemeera anti eyo ndowooza yammwe naye katutereeze endowooza eto. Spirit yemmeeme okujjako gwe ng'olinayo ekigambo ky'osobola okuŋŋamba ntegeeze spirit mu Luganda. Nange kyenjagala kigambo kyekyo kubanga kyongamba emmeeme ekyo ekigambo tekiriiyo. Era ogenda kiraba nti mmeeme kye tulina okukozesa kuba ebigambo by'Oluganda bitono kuba box era ogenda giyita box kaliya era ogiyite kaliya. Kati kigambo bitono ekintu kyesitatigiira. Yesebo ekikyannemi okufuna naye ekigendo otuyamba kiri be kiti nti ngezaako kikugamba mu Luzungu otegeere enjawulo. Spirit yawompulira otegeere nti spirit tutegeeza mmeeme. Era bana Buganda bwatabukadda kubanga bwembanga sisobola kutegeera kigambo mmeeme mu bulambulukufu nkiwulira muli ninga akimanyi. Yesebo naye kinnema oku kati kyova olaba ngezezzaako nkigatte tugezeeko okutegeera Paulo kye yayogera mu Basessalonike ekisooka 5:23 nti mu mazima nti bannange Katonda aw'eddembe nsaba Katonda aw'eddembe abakuume nga muli batukuvu omubiri gyammwe gyonna mu mmeeme mu mwoyo okitegedde ne mu mubiri abikuume nga bitukuvu paka okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okitegedde ekyo kikulaga nti waliyo ebintu bimeka bisatu. Nnyonnyola emmeeme. Kati emmeeme eyo leka tugende maaso. Emmeeme eyina emirimu ebiri. Njagala ginnyonnyola nnyo oli. Ali wali. Emmeeme eyina emirimu ebiri. Era we tunaaba tutuuse beetuti ku kufa ogenda laba omugaso gw'emmeeme nga mulungi nnyo nga gwa njawulo. Omugaso gw'emmeeme ogusinga gujja omuntu afubutuka mu omwoyo. Omugaso gwa mmeeme ogusinga nga tonnaba na kufa. Emmeeme yekonekitinga n'omutonzi wo. Yengeri gy'osobola communicatinga n'omutonzi wo.
Emeeme kalinga kanaala eringa ttawa. Oli mutuufu kalinga kanaala woyogedde awo nkitegedde. Oba kanaala eringa transmitter bwe tuba tuzze mu lulimi olwo. Yes sebo. Emeeme transmitter etuusa obubaka eri Katonda omeeme. Ne Katonda meeme. Luno olunyiriri njagala tuluteekere bulungi. Anti egamba woliriza egamba beti our God is a spirit, and those who worship him they should worship him in spirit and truth. Okitegedde Katonda waffe meeme n'abamusinza balina musinza mu meeme ne mazima. Kitegeeza ene meeme gy'oyina wano spiritual gy'oyina wano ku nsi ye connectinga ne Katonda buli w'oba osaba buli w'oba weegayirira buli w'oba obeerako n'ebigambo byonna. Nze ntegedde meeme mu luzungu kati. Yes sebo. Ye transmitter. Omuzungu yakyogera bulungi spirit mpozi gwe oyagala kizza mu Luganda. Mu Luganda ye transmitter. Si Luganda olwo. Mu lunna science ebanga transmitter. Yes sebo. Enaiza ekiri eri ne babanga kibanga kiri connected. Nga kiri connected. Webali. Kube meeme negenda kutuyamba. Ebintu bino bitukyankalanya nnyo. Ebyemmeeme bino bitukyankalanya nnyo. Omuntu afa. Naye gwe n'owulirira ddala ekintu nga bagambye nti baayise omuzimu gwa gundi. Tebagambangako nti baayise omwoyo gwa gundi. Obadde okimanyi oli musajja Uganda. Yes. Boyogera ku muzimu ate awo wendi kubanga. Yes sebo. Bookera ku machano ngamba nti baayise omuzimu gwa gundi. Yes sebo. Gwe nga mu bintu bisatu ebiwayi Katonda bye yakoleramu omuntu. Yes sebo. Omubiri, omwoyo n'emmeeme. Tewaliwo ku ebyo bibiri kitegeeza muzimu. Yes sebo. Yes sebo. Kitegeeza mu Katonda tebalina ngeri gye bayita muzimu. Kankubuliremu benti Katonda ono alina engeri gye yakola ebintu bye. Kati ngenda kyogera mu luzungu kuba mu Luganda kiyinza oba okuwulikika obubi. Singa nkwata spam ey'omusajja nenkwata ne ova ey'omukazi wembigatta benti gaba mazzi. Mu zygote esooka okukolebwa mwemuva baby omuntu. Kati katukitwale mu bufunze nga tuzze eno mu spirit. Wobeera ng'oli mulamu obeera na spirit. Okitegedde? Woofa obeera na nida spirit yeefuluma. Weefuluma abweru n'omwoyo nga yo spirit efuuka ghost omuzimu. Okategedde bulungi oba? Tegeeza spirit ina stage. Yes. Mu bulamu esigala weeri. Ebeera spirit. Mu kufa esigala weeri. Mu kufa ekyuka kale kankulage. Mu bulamu omubiri gubeera gukola bye gukola. Mu kufa okitegedde kyentegeeza gukaluba abeeguti nga tegusobola kudda abeeguti guli stiff. Okitegedde tegusobola kugolokoka guba gukyuse teguba tegukyatambula guba tekola kati osobola kuŋŋamba nti omubiri omulamu gwe gumu n'omufu. Oli tumuyita mufu ono tumuyita mulamu. Kakati spirit. Yes sebo. Bwafa afuuka muzimu. Afuuka muzimu. Awo ntegedde. Kitegeeza. Yes sebo. Olwokubanga obadde owangala ne spirit ono bw'ofa muzimu aba nekkulu ku bulamu bwo bwayita. Webale nnyo. Awo ntegedde bulungi kuba abantu bwe bakwata ekkubo. Kati nkufunye. Abantu olw'okuba spirit ono obadde otambula naye mu bulamu. Era spirit oyo gw'ocoordinatinga n'omutonzi we yakutonda. Era spirit oyo yagenda okufulumya omwoyo gwo kuba spirit abeera n'obulamu. Spirit abeera n'obulamu mubiri mulamu. Alo kanka kulage bulungi. Embwa teyina mwoyo. Kalage n'oli. Embwa teyina wakangambye kako. Embwa teyina mwoyo esobola okwegattira awo. Yes sebo. Esobola okukola ebintu byonna eby'obukaba. Muffe. Ebisolo ebiki byonna ne bikola eby'obukaba ne gwe tosobola. Era we tunaategeera omugaso gw'omwoyo ogenda kulaba nti ddala mu butuufu tulina emyoyo embwa tezizirina. Tegiva gikola beegityo. Wali awasinze okunnyumira. Yes sebo. Njagala nnyo gwe omulabi waffe wakaberenge media. Ono ngolaba omusajja mugave. Muganda yaŋŋanya okuddamu okumuyitirira. Sajja muganda mugave. Yatubulira ebintu bino. Omukkiriza. Yes sebo. Akugambye nti olwokubanga mwoyo abadde atambula naawe. Olwokubanga spirit emmeeme badde eyita naawe mbulamu obwensi. Yo bwefa efuuka muzimu. Esigala ina kkulu ku bulamu bwo bwaki?
obwedda obadde oyitamu yesebo abo abantu badde kyakati bamanyiiwo nange ntegeddewo kati kyova olaba wookwata ekkubo nga bakuziise omuntu n'akwata ekkubo n'ayita omuzimu gwo tegwogera mwoyo gwo gye gwagenda wabula gwogera bulamu bwo gundi oyo yeeyisa nga baati gundi oyo yakola nga baati mugende mujeyeteezanga egindi gwogera byansi tegusobola kwogera byeri lwaki gusobola omuzimu gwo lwaki gusobola okwogera tibanaye nze munziise wafu anti tegusobola kwogera wabula guloosa tegusobola kujja ne gwogera beeguti ne gulinnya omuntu gulinnya muntu kuba teguyina mubiri kubayita okutemba ejjoba yesebo ekyo kigambo kyo Luganda yesebo ekyo mbadde sikimanyi okutemba ejjoba tekiba kisobola okukwamukira ku mutwe n'oba nga kisobola okulinnya kuba naawe oyina spirit omuzimu guyingira mu spirit gwe n'oyogera jjukira nagambye spirit it's the mode of communication adidako omuntu ajja atya ayogere ng'omuzimu gumulinnyeeku kale kati kankubule kana akantu webale ekibuzo ekyo kirungi kati mbadde nkugamba waliwo ekiseera nze we natuuka nga saa 9 ez'ekiro okufa kuno okutandika okusomako nakusomako olw'embeera eyo Mukama gye yampisaamu okitegedde abamu sijja byogerako naye bagimanyi embeera eno ng'omwaka ogwatandikaawo embeera eyampitamu lyali jjengo naye buli we nazukuka nga saa 9 nga ngezaako okusinza omutonzi wange nawuliranga ekintu ekiringa ekinva munda nga nina oluyimba olw'enjawulo nina okusinza okw'enjawulo nina ebigambo eby'enjawulo naye nga waliwo oli munda kuba kati olaba kaberenge kankubuulira okuva saawa 9 n'okolera paka saawa 11 ng'oli mu maanyi ga buntu teguggwa ninga nze ntandika ku saawa 9 abammanyi n'otandika kusaba nsaba ninga n'ebigambo byenjogera simanyi gye biva ninga ayogera n'omuntu oli mutukuvu oli w'amaanyi oli mulungi oli booti kati ekyo ekikikola ebeera mmeeme yengeri gye nsobola okukodineetingamu n'omutonzi wange eyo mmeeme awo wembadde njagala nti n'omuzimu gwo okukutambaala ne gukulinnya ogw'omuntu omulala guyita mu mmeeme emmeeme n'ekako ebigambo gwe n'oyogera mujeeyo ente zange eri kuba emmeeme sayansi ali awo yesebo emmeeme it's the mode of communication emmeeme gy'olaba gye tuyita emmeeme audio device yes bwe bulamu tukyogere na bwogezi bwe tutyo awo ntegedde ng'oyogera n'omutonzi we bammeeme eyo enjogeza y'emmeeme bawulira akayimba kano mmeeme yange sikamanyi sinzanga Mukama okitegedde mutima gwange tende erinnya lye okitegedde ekyo ekintu tugamba emmeeme munda sinza Mukama sigamba mubiri njagala emmeeme eno gijje mu bibiriko yesebo oginnyonnyola omuntu kati omuntu kyayinza otegeera kati wensooka nentegerera ddala mu muntu omuganda emmeeme nalimbaddeko mu kyalo nempulira abantu nga boogera nti omuzimu gwali nnyo omwana n'ayogera okitegedde nga naye ayogera mu ddoboozi ng'ery'omuzimu tokogera otyo awo mbuzaabuza kubanga nze nkafuna bulala kati omwana ayogera nga yafudde bw'abadde ayogera weebale nti omuzimu gwamulinnyeeko ng'oli kati mbuuza kikola kitya oli omuzimu we gujja jjukira gwo nagambye oli emmeeme emarofa omuzimu yali spirit kitegeeza omuzimu gumanye ebikolwa bya spirit weguba nga gw'amaanyi okitegedde nga tegusibiddwako ebyo bye mugamba ddagala biki gusobola okukwata ekkubo ne guyingira ngenda nze kulagako ekintu ekyewuunyisa waliwo omukazi mu bayibuli yayita omuzimu gwa Sawulo bayibuli yennyini gye tusoma yayita omuzimu gwa Sawulo yennyini n'akwata ekkubo n'afubutukayo n'amubuuza owaaye lwaki onsumbuwa Sawulo
n'avaayo nga yafa kitegeeza bayibuli yennyini negamba ng'oli amuyise n'azuukira teyazuukira tugamba bayise muzimu tebayita mwoyo omuzimu gwe gwavaayo ne gumugamba lwaki onsumbuwa mu kwebaka kwange wano wenjagadde tutegeere omuzimu gwonna gusobola okuvaayo okitegedde gusobola okuvaayo nga wali wagukoowodde bwe guba nga gw'amaanyi gusobola okuvaayo ne guyingira mu mmeeme y'omuntu omulamu ne gwogera because kisoboka ekintu ekyo nakugambye emmeeme yeeyogera lwaki abakkiriza bala tebakkiriza kintu ekyo ekiriwa nti omuzimu gusobola okulinnya omuntu n'ayogera buli muntu abeera n'engeri gy'ategeeramu wabanga ddala takikkiriza naye kyetegedde kweno lesoni bajja kukitegeera lwansonga bulijjo nabo basoma ku mmeeme emmeeme yange simanyi biki era egamba tuba tuyimba tugamba emmeeme yange sinza mukama tendereza mukama omanyi kikitegeeza emmeeme yetendereza eyo yekomunikatinga n'omutonzi waffe ali waggulu wetufunira obubaka buli muntu yenna afuna okubikkulirwa abufunira mu mmeeme kanka kuterereze bulungi era n'obubaka oli omusimanyi omuzimu gwakako gye guvudde yonna kyangu kyakunsikakako kubanga omuzimu anti ogwaffe tegusobola vaayo abakkiriza omuzimu gwa Yesu tegujja ne gulinnya abantu nedda ebyo bya bulimba ogwo teguli Yesu teyalina muzimu teyalina mmeeme kankulage wano wembadde nkugambira nti emmeeme nze singa nkwate kubo nga mbadde mukkiriza singa mukama ayita omwoyo gwange okitegedde kitegeeza ngenda kufa okitegedde emmeeme yange egenda kuddawa waayita omwoyo guno emmeeme yange kiki kyegenda okukola kuba eyo tetunakyayogera ku kya mmeeme emmeeme etegeerako nti kati bayisa omwoyo oli mutuufu kuba nagambye yengeri gy'okomunikatinga n'omutonzi wo tegeeza emmeeme yetujja mu bulamu si yetujja mu bulamu katonda yagitegeeza yefulumya omwoyo gwo ove mu bulamu gwekyo oyagala okyogera naye ye eyamba mu kufulumya mwoyo gwo kuba tejeema tegeeza omuzimu guyina omugaso of course omuzimu teguyina mugaso emmeeme katereezeemu anti emmeeme emala fuluma nefuuka muzimu atuwuliriza badde okimanyi nti emmeeme eyo gwe bw'omala emmeeme emala okukima omwoyo neguddiza nyini gwo bw'emala okugufulumya si yegutwalayo si yegutwalayo tujja kutuuka twogere ku mwoyo ani agutwala tetunnatuuka ku mwoyo ye kuyamba gufulumya egutambuza mu miteeko ena ojja kiraba gwe yali alabyeko omuntu ng'afa kuba nzi namulaba n'amaaso gange okitegedde ekyo ojja kiraba buli kyenjogera ojja kiraba nti kituufu ebintu bino biwandiike gyebiri biwandiike era na buli asoma ekitala n'akigenda buziba buli kimu akimanya era nja kuwa ennyiriri kati mbadde njagala kunnyonnyola ku kintu kino ekyemmeeme tukiyite mu bwangungu okweyuna akadde emmeeme wooba ogyetegereza engeri gy'osobola okukomunikatingamu omutonzi wo ontegedde bulungi era emmeeme ku ssaawa ng'ogenda kufa katonda agenda sindika bamalayika abaleeta obubaka obw'okufa eri emmeeme bamalayika kyabo era babagamba nti no messengers of death angels of what messengers of death angels that act as messengers of death abo abantu bakolagana ne malayika ey'okufa ne malayika ey'okufa tejja nga stage ezennya tezinnakutuukako kati omwoyo bannange nina ekibuuzo lwakuba kiri mu kufa ate tetunnatuukayo naye kankirekeze nja kibuuliza mu kufa nga tutuuse mu kufa njagala otunnyonnyole ku mwoyo njagala nkuwe ne kino ky'obadde otamanyi nti malayika ezo ezigenda okutegeeza emmeeme nti kati kyekiseera ekituufu omwoyo guno otandika okugusikayo malayika bagenda ziwa ono agenda fiira wano mukadde beekati ku ssaawa beeti ku ddakiika beeti mubeereewo bo ne bazisindika omumpembe katonda ali waggulu
nazisindika ne zireeta obubaka kati gwe wezikutuukako obubaka ne buziwa emmeeme wezikutuukako emmeeme nga bagitegeeza kati kyekiseera otandika okusikayo omwoyo ogwo mpola paka kufuluma kati kitegeeza kyekino kyetusanga mu bulamu obwa bulijjo nti omuntu kale abadde ng'ebyo bintu tabikola niwe atuukidde okufa olaba babadde agendanga akola kino yesebo emmeeme ebeera ekikola emmeeme etandika okumulaga abamu bafuna n'ebigambo ne balyoka bagaa kale gundi yayogedde baati ng'alinga agamba agenda otegedde kuba emmeeme yeeyogera nkugambye emmeeme yeeyogera emmeeme bwe bulamu emmeeme gy'oyogeza era n'omuzimu gwe guyingira omuntu okitegedde ayogera akozesa kamwa kuba mmeeme efulumye era eyogera kitegeeza kitegeeza okufaakwo tosobola kufa nga emmeeme eyo temanyi emmeeme ekulanga omubiri mubiri gumanyi ono nteekwa okufa katukole kino abasinga bamanya abalala tebamanya omuntu sobola okumanya nti kati ngenda fa waliwo abamu abamanya waliwo abamu abamanya naye abasinga tebamanya emmeeme kintu nno kino naye emigaso gyagyo gye njagala otegeere ebiri omugaso ogusooka y'engeri yokka gy'osobola okucommunicatinga n'omutonzi wo ogwo ogukikola mmeeme ekintu ekirala ekyokubiri emmeeme kyekola emmeeme yeetandika okusika omwoyo gwo okuva mu mubiri kuba emmeeme yeebaamu obulamu kitegeeza emmeeme bwebulamu otegedde bulungi emmeeme ye Katonda kuba yagamba nina ekitala ekisobola okwawula obulamu n'omwoyo era waliwo we yakikozesanga emmeeme agiyita bulamu okitegedde era emmeeme yeeba n'obulamu emmeeme yeeyogera omulamu yayogera awo ntegedde bulungi emmeeme sinze nina okutegeera nzeka emmeeme zinzo banko tegeera nnyo emmeeme yebeera n'obulamu emmeeme yebeera n'obulamu okitegedde obulamu bubeera na mmeeme okitegedde waliwo we yagambira Katonda yennyini mu kitala ekitukuvu nti ekitala kyange kisobola okwawula wakati w'obulamu n'omwoyo ng'obulamu awo ategeeza ki mmeeme era obulamu kasita bufuluma bee buti kitegeeza emmeeme efulumye okitegedde emmeeme yejjamu omwoyo yegufulumya wabweru yeguteeka ku stage ey'okuna nga tegunnafuluma wabweru awo njagala twetegerewo bulungi omwoyo emmeeme etandika omwoyo batandika okugujjamu bagugirayo eri ku bigere bagugirayo eri ku bigere omwoyo gwekweka bwe gutyo omubiri ne gubeera mu nsonda eyo gubeera buli wamu wonna atandikira mu kagere kannasu nga gufuluma guviirayo bee guti eri mu bigere era ojja olaba omuntu ng'afa okitegedde gana amagulu otuuka ekiseera ng'olaba tegakyatambula tasobola kusitula kigere n'akizza eno tasobola kusitula kigere n'akizzawa tegeeza omwoyo bagugye nga batandika okugusika bitundu era gwe obeera n'omuntu ng'afa ng'omubadde kumpi ng'omulaba agenda tandika okutegera eno waggulu waba akyasobola okwogera mugambe ekigambo kimu weenenye omwoyo wansi guba gwavaayo guba batandise gusika okitegedde w'omulaba amagulu nga tegakyadde eno n'omulaba eno nga tegakyadde eno tandikirawo kutya tontiisa nkubuulidde mazima kuba bino ebintu ate osanyalala ki ng'oli ku ndiri nga siri ku ndiri atuli kubali abafa okitegedde tuli kwoli omanyiza olusanyalamu nensi okugulu nga sikuwulira woba ositula omugulu nga toguwulira omugulu ogusanyaladde wogukoona booti wabeerawo obukwa obusanyalaze totubuzaabuza guli oba ogulaba nga tosobola nagusitula ogusanyaladde gusituka bakulisaayo nnyo mu kanyomero kano mwebale nnyo kwekuumira ku Kabeerenge Media tubadde ne episode yaffe eno bba oba akatundu bba nga asosoleramuko ku butya na biki na migaso ki omwoyo n'emmeeme gye birina mu mubiri gwe twasoose okulaba mu episode yasoose bw'atanalaba episode yaffe yasoose yabadde ekwataganira ddala ku mubiri ezo zandibadde nga elements 3 omutonzi zaweereza oba aziweereza buweereza byebyo ebintu bye yakola ebiraga omuntu okyo ebintu bye yakola ebiraga omuntu ekiraga nti oyo omuntu alina okubeera n'omubiri emmeeme n'omwoyo awo wennyini tugenda kudda mu katundu kaffe kya
oba party C oba episode C nga tulaba omuntu bwafa process ki eri mu kufa bwafa alagawa biki ebimuleeta okuba nti kati onugundi afudde tukakasize ddala nti yakoze eki tiyafudde nsigadde ndi omuweerezaawo Kaberenge BOAZ Success Peters yali ku kamera. Big up on yourself my brother webale nnyo webalidde omulimu gwokola okututeekateeka ntulabika obulungi bwe tuti katukomewo mu katundu akanaddako weekuumire ku Kaberenge Media.